bulungi papa gamboja amanya gange bampita Bobix Pro. Bobix Pro. Achechi kulesere complaininga ku producer obayita Ronnie ne bakwatagana nabo n'omukulu Bebecool. Nti bakozesa ati wange mu luyimba lubakatalo bayita Don't Stop ku beat yange enyini gye nekubira wensula njia ati wange kubanze gola bansula waneno wansi mu studio awo kutakaawo nsiba waneno oyinza okundaba nga Nyimba dolaba nyandabika bulungi nenze ensiba yange sinungi naye tubeera wano nga tukola creation zaffe bwe tuzitwala mba producer abalala batusangulamu busanguzi kyokka nga talina kyakozeemu. So Bebecool ajja atyo biyingiramu bane producer bajja batyo kubba wakawo. Bebecool wajjira nabiyingiramu ne producer we nti twakola oluyimba ne writer lwengendo basampolinga mwawo maaso baluita batya baluita Don't Stop lwebakata twakola oluyimba ne writer kati nalwagala Bebecool n'agamba nti waka wamwe mulungi so tugenda nakozesa producer oyo naye sijja recordingira mu zi studio zammwe ziri ani professional mujje ne waka wamwe mumulete ku studio yange ne producer nga kwali ne tugenda ne writer bamuyita Owenam ne tugenda naye ku studio ya Bebecool bwe twatukayo ku studio ya Bebecool nga tu voicing ebifaananyi mbirina bwe twamala voicinga nampa ne demo ngerimu track demo ey'oluyimba gye twa voicinga n'agimpa nga mulimu logo yange nangamba by Saturday kubanga twa recording oba lwakuna nangamba by Saturday tugenda kuba tulutadde oluyimba nga baluweereza kubanga yangamba wakawe bamastaringira London tugenda kuba eyo gye bagenda mu mastaringira wakawe then nze bajja kunsindikira final project naye nga bampaddeko demo kati we bamasteringa ati we bamala mu masteringa nze nakanyanga buuza Ronnie hey how are you bro communicatinga mbuuza kale tukwatagane tubeere ne connection naye nga ndaba tamuka bulungi nze nga simanyi kakati ne mubuuza oluyimba luli lukyana ngamba oluyimba gye lulirwa kuba nga womanyi rasta amuyita rasta nga womanyi rasta ebintu tabibeerabeerako nnyo naye oluyimba gye luli balutwala do masteringa kati ekyamaze enviri ku mutwe kwekuta oluyimba nga sirimu ne bato oluyimba nga logo yange tebangamu naye nga bakozeseza ati wange. Okitegeera otya nti nno lwerulwo oba wakayowo wenchitegeerera nti wakawe wange basose ne bata first version yaabwe nga bayozeza mu waka wange ne bakuba ebyabwe kati we bamaze okola oyo waka waabwe nga bakoze ebyabwe ne babiteekayo for one day era n'ogenda n'okebera abaana ababijje ku bya Bebecool ne babipostinga bakoze for one day n'agideletingayo yabaddawo kubanga nze nakuba dancehall kati we bayagadde okunkoppa simanyi oba byabalemeredde ne bakubanga engoma eringawo ya reggae kati ndowooza omukulu yakiwulidde nga tekimunyumidde n'amugamba ndowooza n'abagamba tuzeeyo track y'omwana nga we byali kati okujja reacting kubanga esooka nabadde sikoze reaction esooka kweyo track yabwe kubanga yabadde yabwe sabibaddeko naye okujja nzije mawulire kwe kukozesa waka wange era project njirina wano ngenda giba samplingamu kwe kukozesa waka wange buli kimu kye nakuba ne bakikozesa naye Ronnie ne yeteekamu ne producer oyo producer we simumanyi bulungi linyo baba muyita Vadi kubanga namanyidde mu luyimba lwange ne beteekamu nga nze tebampadde yadde mention yadde teoyina womanyira nti nonze yalukubye era basigala bagamba nti bali abasajja be bakoze oluyimba naye nagezaako okwogera nabo babadde bambuzabuza so nensigala mu bbanga. Okay, mwali mwakkaanya ki nga ogenda obba wa project zino? Kye twali twakkaanya yaŋŋamba jangu ne producer kubanga writer yabagamba producer nzija naye kituufu ne muyina n'omusasula wakawe bwetwatuuka eri ne tumala voicinga bulungi nangamba okay ngenda kuteerako akasenteko nengamba okay it's cool naye Ronnie n'ateekako principal nangamba muzee rasta kuba muyita rasta toyina mubanja nnyo mubeerako ebyo nengamba kale omusajja kamukuumira respect kubanga abasajja bamanyi banene mu industry yaffe eno nengamba kankuumira respect sijja beera nga mugamba mbuno sente zange naye twali twatesa nti ayina okumpa sente ze twalagaana ze sitagenda kwogera ng'ayina n'olekamu logo yange. Ronnie naye yali ayagala okwessa mu luyimba naye nga yagamba nti ajjayo kweteeka wasemba oba n'obuteeteekamu.
Rasta tumanyi nti nno omuntu waye mukulu era n'ensonga z'amateeka azimanyi bulungi. Tayisobola kukola kintu nga tawandiise. Temwawandiikawo bandagaano yonna. Tetwawandiika ndagaano yonna. Naye kyemmanyi bawandiika na ndagaano na writer nga ye bamusasula. Ye ndagaano teriiwo gye twakola. Tetwawandiika ndagaano. Naye nze we nalabye nga sina wengirira kuba nasose nenjagala njogere nabo mu buntu ne bambuzaabuza kubuzaabuza. Ne ngamba kakati nina kulaga waka wangu mutuufu bye nakola. Ronnie nga yakubuzaabuza. Ronnie nambuzaabuza n'omukulu Bebecool nambuzaabuza. Bebecool bayogedde naye yagambye atya. Namusindikidde mu ngeri ey'ekitibwa ne mugamba mukama wange nti onansonyi okuyinboxinga kubanga omusajja yatugamba tomuyinboxinga nnyo rasta. Mukama wange onansonyi okuyinboxinga naye abasajja bo nga kye bakoze si kirungi. Nenkuba tracker waka wange yennyini naye ne beeteekamu nze ne banzija mutosobola namanya nti no nina kye nakola mulo oluyimba. So nangamba sabitegedde alina text house yanzizeemu bwe namuzeemu nangamba naye ngenda bihandolinga ne mubuuza ogenda bihandolinga otya ng'oluyimba olwedde lwatambudde ne mugamba solution eryemu mugyeyo oluyimba nga mwasimuddeyo first version muteekemu logo yange mutereze ebyo bintu muteekemu logo yange kubanga nze yabikuba bali baveemu nze nsigale mu luyimba oba Ronnie naye ayagala okubeera mu abeere wasemba kubanga tracker yange awo yankubiridde essimu lwakuba ekyennaku essimu yange tekola kite recording nambulirawe ebintu nti nno kakati nze naluzinga $7 projects biri twali soka ne recording esooka kale nga biri awo sibitegeera kati gwe $7 nga zikwatirako nze nabitegedde nze just yabadde ngamba bugambi nange nga sibitegedde nti yaluzi nze nga tebirina we binkwatirako nze ekikulu ne mugamba nti yes wangamba bamanstaringira London wakawo naye babadde bamusindika logo yange yaviiramu mu bbanga ng'eri mutambula nga mugisindise ku email neviiramu mu bbanga ne musigalamu Ronnie ne gundi kubanga ne demo gye naleeta wano mwali temuli yadde producer n'omuŋŋanza alimu kati simanyi ngeri logo yange we yavuddemu ate ez'abali ne ziyingiramu. Okay, obudde buno kiki weetaaga Bebe akolere? Kye neetaaga omukulu Bebe ne Ronnie ba producer baabwe kye baba bankolera kyenjagala bakwate oluyimba olwo bajjemu logo zaabwe nga babo ba producer bennyini kubanga n'omuyimbi akimanyiko tosobola tawaaka nga totegedde nti no awulikisa atya bakwate bajjemu logo zaabwe bateekemu logo yange Bobix Beats nga logo yange bweri gye baba bateekamu so si Ronnie ne Vadi kubanga sibitegeera teri kye bakola mu luyimba. Lwaki olowooza abayimbi abakulu babba nnyo ennaku zino music w'abaana ne projects z'abaana? Kyendowooza nti abayimbi balinamu gunene omuze nti no bakanene akana kyemmanyi kati ngenda kyogerera ku ba producer nti bawulira creation gye waleese nga yanjawulo nnyo ku kintu ekiriwo nga ekintu kyanjawulo idea mpya ndowooza ne bafuna fear munda ne bagamba ono wetumuwa pasi n'agenda buzibu bwerere naye nga siwe kiba kye tuli twagala kukwatagana music waffe abeere ng'agenda mu maaso naye obuzibu batukuba ekikono olw'okuba tetulina bwogerero. Okay, bukakafu ki obulaga nti nno project eno yiyo era gwe yasooka ogikola? Obukakafu bwe nnina ngenda sooka mbakubire project yennyini gye twakola ne writer yennyini original project muwulire eyo eŋŋoma kuŋŋamba nti writer agenda voice note agisindikiye omuyimbi amugambe nti nno oluyimba nduguze naye omuyimbi agula kusinzira ku tracker producer gye yakubye then n'ebigambo. Abantu tebalowooze nti nno oyagala kusitukira ku Bebecool. Nze saagala situkira ku Bebecool. Lwaki saagala musitukirako? Kubanga nammwe muwulidde ati wange nze ndikulwanirira sibagambye nti nze njagala linnya lya Bebecool oba ba Ronnie naye bave ku waka wange bakwate logo bazijjewo mbu vadikira sitegedde ne Ronnie bejewo bateko it's Bobix Beats nga bwe kyali mu ntandikwa simanyi lwaki banzijeemu oba bameze kasajja ne balaba nti nno project y'amaanyi nakuba ekintu kiri danceable kuba basoose kwagala kunnwanyisa kujijja kukubiddamu ne bibalemerera nga bayigase babiri naye ne bakwata waka wange ne bamuddamu tebamuzeemu ne bakwata yennyini ne bamuteekayo nga siriimu. Kakati project yeeno